Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale mwena abali ku mukutu ogwa There is Still Hope mbaagala nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba. Mukama tukwebaza olwaleero, ekitiibwa kyo n'amatendo, Mwoyo Omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulama tusabidde. Amiina era amiina ddala. Olwaleero njagala tutunuulire ebirooto 8. 8 dreams which symbolizes or which indicate progress and promotion in your life. Ebirooto 8 ebiraga progress yeki promotion, ebiraga okulaakulana n'okulinnyisibwa eddaala. Kati bwe twogera ku promotion si ya mubiri gwokka. Manya ewali obuzibu omulokole kasita omuga promotion abamanyi bagala mulinnyisa ave ku bwa kirina agende ku bwa manager. Promotion tulina ez'omwoyo. Katonda asobola okuwa promotion ey'omwoyo, Katonda asobola okuwa progress mu nsi ey'omwoyo. So bino tebiri ku bya ku nsi byokka, kiri either way. Kisobola okubeera byonna, alisobola okubeera either way. So kakati njagala mind zo zibeere open, zireme kutunulira mulimu nti baŋŋambye kino bagala kumpa obwa manager olinde bakudemoting na budemotinze ku mulimu. Kale ekirooto ekisooka ky'osobola ofuna ekiraga nti ogenda kulinnyisibwa eddaala ate ogenda kuba ng'okulaakulana mu mwoyo oba mu mubiri, okuloota ng'osala omugga. Okimanyi wali aloota nga basala omugga ne gumulema. Kasoloota omugga naye n'oba mu kirooto nga gukulemye okusala, then awo weekaabireko saba nnyo. Kubanga waliwo hindrance okusomoka okubaako w'otuuka, waliwo ebiziyiza. Naye buli oloota ng'osomosa omugga, kyate kiba kirungi nnyo ddala. Naye nagamba mu birooto bino olina okwegendereza ebintu eby'enjawulo. Ekisooka, amazzi gabadde gatya ng'osala. So amazzi galina okuba nga gabadde kaamu, amazzi galina okuba nga gabadde gatukula. Okitegedde? Nga tewabaddewo muyaga gwonna, nga kiri nnomo osala nga awali nnomo. Kati amazzi ago gakiikira ebintu bingi. Amazzi gasobola okukiikira Omwoyo Omutukuvu, amazzi gasobola okukiikirira abantu, it's a lot. Naye ekirooto ky'okusala omugga nga all factors are considered, nga ziri constant, amazzi gali okay, gali kaamu, gatukula, tekuli muyaga, then Omwoyo Omutukuvu aba ali kukulembera. Kitegeeza waliwo chance ez'okubotola ate n'okulinnyisibwa eddaala, either mu mwoyo oba mu bibiri. Kisinziira period gy'ofuniddemu ekirooto. Oyinza okuba ng'obadde oli mu kusaba na kusiiba, oyagala Mukama abeeko eddaala lyakutwalako mu nsi ey'omwoyo. Ate tofuna kino n'olowooza bagenda kuwa promotion mu mubiri. Olina okuba nga weegendereza. Mako 4:35 ndowooza ajja gisoma mu biseera bye eby'eddembe kubanga eyinza otulwisa. Naye ndowooza katuddukeyo okwo katono nnyo tulabe ebyawandiikibwa kye bitugamba. Naye ndowooza ebimu nja bikuwa at the end of the show, tusobole okuba nga ate tumakinga ekintu okuba nga kifulowinga. Maaka oba Mako sula ya 4:35 lugamba lutya? On the same day when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Okitegedde? Kale ekirooto ekyokubiri, okuloota ng'oli ku kisaawe ky'ennyonyi. Kuloota ng'oli ku kisaawe ky'ennyonyi kirooto kirungi nnyo, but okitegedde, toloota nga otuuse late. When you are late, ekyate kiraga ki? Kiraga kirala. Toloota ng'oli ku kisaawe naye tomanyi wodda, ng'oli confused. Yo nakyo kiraga ki? Naye nga ekisaawe in the spiritual realm, it is a destiny connection. Ebisaawe by'ennyonyi bye biconnectinga to forward destinies. So okuloota ng'oli ku kisaawe ky'ennyonyi, oluusi ng'ennyonyi inaatera okubuuka, kiba kirungi okiraga
waliwo enkyukakyuka Mukama gy'anaajaza natera okukola mu bulamu bwo. Waliwo connections ez'enjawulo, promotions n'ebintu ebirala. Okitegedde? So airport connects to another destiny nga wenkugambye, naye kino ngenda kireetera wali ne kankiyiseewo. Toloota ng'oli ku kisaawe ky'ennyonyi naye ng'olinze ennyonyi, naye ng'ennyonyi gy'olinze egenda ku lumbe. Okitegedde? Ennyonyi gye mulinze etwala mayiti, etwala mufu, oba ng'erigenda mu lutalo. Awo muganda wange ate biralamuko. Okitegedde? Kale ekyokusatu emuvingika, okuloota emmotoka ng'etambula. Naye kibala nga buli kimu kiriko obukwakulizo. Ekisooka, emmotoka erina okuba nga namu bulungi, toloota majengeeje zino ezigenda mu byalo by'ewammwe zino. Omupiira ogumu gutunudde Kenya, ogumu gutunudde Sudan, nga kifu tekirina na indicator, tekirina mataala, kyonna driver waatula yateekawo bibaawo, tekirina na mito. Emmotoka erina okuba nga eri mu good condition, nga even mechanically, is it technically, mwabasoma physics, nga mechanically, okay, nga erina good service. Si kuvuga kwano naali mbwate tusindike, mbwate awo manya emmotoka ekiikirira bulamu bwo, your life, olugendo olwo. It could be a spiritual oba physical. Emmotoka ekiikirira buweereza. So emmotoka erina ebintu bingi byekola ki, byekiikirira. Osoma Isaaya 41:10 agamba nti kola ki, do not fear, I'm with you. Si kyekyo? So the way is clear. Enokubanga ovuga naye nga gy'ogenda waki walungi, temuliganya, basirikale tebakuyimiriza, nga you are moving smoothly, ng'olaba bulungi. Si kuloota ng'ate olaba kale ng'akutte frog. You are driving but frog is too much. Awo ate wabaawo ki, wabaawo obuzibu. The way must be clear, no hindrance, nga temuli frog. Then ekyo kirooto kitegeeza there is progress and promotion upon your physical or spiritual life. Ekyokuna, okweraba ng'oli mu nnyonyi. Wali tubadde twogera ku kisaawe, naye kakati gwe okweraba ng'oli muki, mu nnyonyi. Kakati ennyonyi terina kubanga egenda etwala mulambo, etwala baziika, egenda mu lutalo, bagikubye, eruzize control. Ennyonyi erina okuba nga eri stable ate nga tetutte bafu. Sometimes that ekyo kitegeeza bulamu bwo, your life, your destination. So olina okubeera omuntu omwegendeeza n'ekyo ekirooto ekyennyonyi. Kuba omuntu ajabuzi n'agamba naloose ennyonyi, kitegeeza ki? N'agamba progress and promotion. Naye nga takugambye ennyonyi gye yaloose. Waliwo okuloota ennyonyi ng'oligivugira mu nsiko, yonna eluzize control. Okitegedde? Then ekyo kiraga ate negative impact on your life. Ekyokutaano, okweraba nga oli mu luumu. Eruumu eyo nga nnungi naye nga njereere. Naye nga mu kirooto olinga you asking yourself oba okola preparations biki ng'olina ky'oyagala otandika mu eyo luumu. Oba oli kuteekateeka oba yateeka mu dduuka oba kintu kyonna, naye nga luumu it's well ng'erabika bulungi ate nga njereere. Then that's a new beginning. Katonda aba alinaako level gy'akola ki ate gy'aba ali kutwalako. Ekyomukaaga, okuloota omuliro oba okulaba omuliro. By the way, omuliro mulungi. Manyi waliwo ebirooto physically nga w'okivunula n'amagezi aga bulijjo kiyinza otegeeza ekirala. Nga kirooto ki? Kuloota ng'obuuka, kuloota ng'olya. Okitegedde? Waliwo ebirooto ebimu nga w'obivunuza amagezi aga bulijjo ogenda kufuna makulu malala. Ate oli agamba okuloota omuliro mubi, muliro gwokya. Abaebbulaniya I think 4 Bayibuli tugamba our God is a consuming what? Ekigambo kya Katonda kiramu. Naye waliwo agamba nti Katonda affe muliro ogukola ki? Ogwokya. Okitegedde? So buli woloota omuliro, that is a clearance.
era kiraga nti the Lord is with you kuba Katonda waffe muki muliro. Kati Katonda tasobola kubeera naawe ate n'obeera stagnant n'otambula ng'odda mabega nga tomanyi kiddako. Era kiraga nti bwonna obadde bukwekutteko obukulemesa bwonna it's gonna be consumed. Okitegeera? Ekyomusanvu okuloota omuweereza, paasita oba pulezidenti oba okuloota omuntu yenna ali mu ofiisi ennene oba mu kifo ekinene. Naye ekyo kirimu enjawulo. One, omuntu oyo olina okumanya mu kirooto akugamba ki. Kuba omaganze nalose pulezidenti oba kitegeeza ki? Katonda akozesa nnyo abantu abali mu bifo ebya waggulu. Oluusi kitegeeza buyinza kuba baba balina obuyinza. Oluusi Katonda abakuwadde ki? Abakuwadde obuyinza. Oba oluusi akulaga connections zagenda okuba nga akugattako z'obadde tosuubira. Waliwo ofiisi zagenda okuyingizaamu. Waliwo abantu bagenda okugattako ababadde abatali ba bulijjo. Okitegedde? So osobola okuloota omuntu yenna ali mu ofiisi eri political oba eri ki? Spiritual ng'omuweereza oba pastor, politically oyizo nga ki? President biki. Naye ati kyoba nti nagamba nti bino ebirooto olina okumanya futures ezapenize mu kirooto. Ate osobola loota president agidde mu sapato tekisoboka nga ate zonna za bituli. Ngambadde nga temu ya bbulu emu ya green. Awo manya sitaani is manipulating, is disguising. Ekyo kiba negative. Okitegeera? So alina okuba nga agidde mu category gy'alina okukola ki? Okubeeramu. Naye kinaasembayo okuloota nga oyambadde bulungi, olaba onyumye. You have dressed well and decently. Era olaba tokunamye tokoze eki akagoye kono kagolodde. Manyi Bayibuli etugamba tunaaze ebyambalo byaffe mu musaayi gwa Yesu. So ekyo kiraga nti kaakati otandise okuba ng'otambula olugendo lw'obutukuvu n'obutuukirivu. Ate omwo mwe muli promotions, mwe muli progress. So ebyo ebirooto ebimu nja kukwata kimu. Kati ng'okuloota ng'oyambadde bulungi n'ebirala tujja we shall categorize those dreams. Tulabe buli kimu kyekitegeeza. So byo ebirooto 8 byosobola okulaba ate ne biraga promotion oba progress. Naye we emphasize totunuulira birooto, tunuulira Katonda. Manyi omuntu asobola okufuna bagambye ki? Oloota ng'oli munyonyi buli lunaku ndoota, kumbe ali kugoba ku mpapula za Saudi. Ayagala genda bweru byalowooza byokka kati n'atuula ewaka n'agamba baŋŋambye kino promotion kensange mu nnyumba. So tulina okuba nga tusigala tutunuulira Katonda kuba era yagenda obituukiriza. Newaba abikuwadde gwe tosobola bituukiriza. Katonda yekka yasobola okukola ki? Obituukiriza. Kati mukkirize gamba Yesu nkwebaza olwaleero. Nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange. Naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Bannaffe abali ku TikTok ne ku Facebook tubagamba ebirooto 8 ebiraga nti ogenda kusuumuusibwa oba ogenda mu ddaala Katonda agenda kuporomotinga. Ekirooto ekisooka kwe kuloota nga ki? Nga okurosinga omugga oba ng'osala omugga. Naye tugambe nti waliwo by'olina okuba ng'oteekako amaaso. Amazzi galina okubeera nga gatukula ate nga galika mu mateefu nga tewali muyaga gwonna. Ekyokubiri okuloota ng'oli ku kisaawe. Ate nakyo olina okwetegeeza tolina kuba ng'obuze oli confused tomanyi gy'odda. Okitegedde? Passport ogireseeyo, visa ogireseeyo. Bakubuuza visa eri wambu ate eri waka. Ebyo birala. Naye wano nga buli kimu okirina ate nga ogenda olina gy'olaga. Kale ekirala okuloota emmotoka ng'etambula. Ekyo nakyo kirooto kirungi. Ekyo nakyo olina okuba nga weegendereza nti emmotoka erina okuba nga eri mu mbeera nnungi. Emmotoka erina okuba nga gy'olaga olabayo bulungi nga condition zonna ziri favorable emmotoka eyo okuba ng'etambula. Ekyokuna okuloota ng'oli mu nnyonyi. Ate toloota ng'ennyonyi bagikubye ekikompola. Ennyonyi etwala mirambo.
ennyonyi egenda mu ntalo, ennyonyi eruzinze control, ennyonyi ogivugira mu kibira. Factors zonna endala zirina okubeera nga ziri ki? Other factors must be considered or they must remain constant. Ekyokutaano okuloota lumu nga ogirongoseza bulungi njereere ng'olina ky'opulaninga okutandika okukoleramu. Ekyo nakyo kiraga nti waliwo promotion n'eddaala eddala Mukama lyagala okutwalako. Okuloota omuliro oba okulaba omuliro mu kirooto, that is God. Our God is a consuming fire. Nakyo kirungi. Okuloota omuweereza yenna, naye omuweereza oyo alina okubanga wa Bwakatonda. Toloota bino binabbi by'obulimi. Baatugambye kasoloota pastor, n'oloota kinabbi ky'obulimi. Ale nalwo sina nnabbi, kitegeeza Mukama ampadde amafuta g'obunnabbi. Alina okubanga omuweereza oyo nga aweereza Katonda, ng'ali ku mulamwa. Era w'oloota atali ku mulamwa, amanya oyo sitaani yennyini ayagala kulumba. Oba okuloota omuntu yenna ali mu ofiisi ey'ebyobufuzi enkulu, president, minisita, MP n'ebirala. N'ekyomunaana, okuloota nga oyambadde bulungi, wennoonyiridde. Mu Lunyankole bakiyita kushanana, ng'oshananya. Manyi Omunyankole mulina wano ku kamera yaŋŋambye bwe bakweta kushanana. Olina okuba ng'oshananye bulungi, engoye tezikunama, si za bituli, teziddugala, nga naawe olaba kyekyo, zikubye paasi. That is now your spiritual life. Manyi obulamu bw'omwoyo kasita butereera, ebino ebirala bikola ki? Ebino ebirala byonna bisobola okuba nga bitereera. Kale kanetololemuko katono, wenkomawo bingi bye tulina okuba nga ate atwogerako. Mbaagaliza ekiro ekirungi, amakya amalungi, olunaku olulungi. Kusinza yonna gy'oli, beere bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.